solutions kizibu ki ekiriwo kakikwasaganye bwe bukulembeze nno obwaddala. Tugenda tulowooza oluusi nti obukulembeze oba kwambala kooti oba kubeera wa kitiibwa nnyo oba ki, ne Sseggirinya yeyaga nti obukulembeze kubeera mu bantu be, kubaweereza, kubeera ddoboozi lyabwe. Kyabaddeko naye twali twakamala akaseera katono mu paalamenti ebyembi munnaffe ne Honorable Allan ne babakwata. Awo nno tukyayinawo ebibuuzo bingi engeri gye baakwatibwa. Katuwulira kino simanyi ono yagenda kino ono yabirimu noono, ebibuuzo bingi ate nga ansa zikyali ntono, naye oba oli awo olunaku lulikya tubitegeere byonna byonna. Sseggirinya bamutwala nga alina obulamu bwe kayikalakasa nga akola kino ng'alwanirira abantu be. Naye obulamu bwa Sseggirinya Honorable bwatandika okugenda mweyingira mu kkomera. Kabingi tebitegerekeka, tugenda omulaba mu kkomera nga tulaga ebiwundu, simanya bamukuba ebiso wano, simanya biki, ebintu bingi nga tebitegerekeka. Ne bamutwala e Mulago, twagezaako n'okugendayo mulabako, lumu ne batulemesa, tugamba naye kiki kye mukweka. Obulamu ne bugenda nga bwonooneka mpola mpola mpola. Ne babawa bbeeyo ne baddamu ne babakwata mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Sseggirinya Honorable yamala of course n'avaayo mu kkomera, naye ng'olaba obulamu tebwasigala kyekimu. Nange njagala kwebaza maama kubanga maama alwanye. Maama nabadde njogera naye ku simu ng'amaze otubikira n'agamba bannange kitegeeza nzijanjabidde bwereere. Maama tujjanjabidde bwereere. Olwanye okulaba nti Honorable Sseggirinya ono tubeera naye akaseera ke tusobodde okubeera naye mu buzibu bw'ekitalo. Tukwebaza ne famire n'abaana bategeezako nti n'abaana bamaze ne batuuka oba baliko wa maybe tunaabalaba at some point, naye twagala okwebaza famire mwebale kunywera. Honorable Sseggirinya ekyamuse ffenna tukimanyi kubanga bwe mbagambye nti Honorable Sseggirinya bagenda okumukwata ng'alina obulamu bwe. Bino ebirwadde simanya biki Sseggirinya yali tabikomplaininga nga koyadde. Naye bwe yagenda mu kkomera ng'ali eyo bamuyisa mu ngeri gye bamuyisaamu, bamukuba oba biki nga nabyo tabitegeera, obulamu ne bwonooneka. Kati kikulaga nti bwe yalinnya mu kkomera bw'ati obulamu ne butandika okwonooneka. Kakati awo ekyasse munnaffe tuba tukimanyi. Atulekedde ebbanja okulwana okulaba nti kyeyali alwanirira Uganda empya, Uganda eyeeyagaza, tukwatira wamu ate okulaba nti tukituukako. Okusiibula okw'amaanyi okw'enjawulo kwe tuyinza okuwa Sseggirinya, okumujjukira kye tuyinza okukola, tulaba nti tulwana nnyo okusigala ku nsonga Sseggirinya ze yali alwanirira. Nsonga eyo nkulu nnyo. Naddala abakulembeze bannange, manyi oluusi tugenda ne twogera ebigambo ebimu, abo ne bagamba nti Ssenyonyi ate ng'osomedde bakulembeze banno, kati tukole ki? Tetuyogereko mazima. Bwe tunaava ku mulamwa Sseggirinya gwabaddeko, n'ekyokubeera wano tuba tumala biseera. Kati ffe abali wano tuzze kansubire tuli siriyasi ku nsonga eya Sseggirinya. Engeri gye tunaasobola okujjukira Honorable Sseggirinya okusigala ku mulamwa gwabaddeko, eyo mu paalamenti gye tutuula, mu zi councils gye mubeera, eyo mu zi ghetto yonna gye mubeera, engeri yokka gye tunaasobola okuwa Honorable Sseggirinya ekitiibwa kusigala ku mulamwa. Nkyogerera wano kubanga ffe nkakasa ffe abali wano tukyali ku mulamwa, si weewaawo bwensuubira, kubanga ennaku zino muna ebintu byakyukamuko. Naye tulwane tulabe nti Honorable Sseggirinya kyabadde alwanirira tukiremerako mu buli ngeri yonna. Wumula mirembe muganda waffe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Njagala okwebaza abakulembeze abazze naddala ababaka kubanga tubadde wamu ne Honorable Sseggirinya, naye ak'enjawulo and to appreciate our colleagues who are not members of NUP but
We work with them very closely in Parliament. The Right Honourable Betty Awolu Chan, former leader of opposition. She's the Gulu City Woman MP. Thank you, Mama, for being present and for always guiding us in Parliament. Munange tubeereeyo olusinga n'abakulembeze abamu betuli nabo abagamba nti ba NUP tebategeerekeka naye ng'ate abalala ab'ebibiina ebirala bo bategeerekeka. Mama, I heard you speak some Luganda. I'm sure you've understood that one. I was saying thank you for being true to the cause. That even when you are not a member of our party, you have held hands with us and supported us. Honorable Jonathan Ebwalu, Soroti West MP, thank you. Thank you. That gentleman calls me every so often, says, now let's do this, let's handle this matter this way. Thank you for being a true patriot. Basebo ne banyabo muzikirize komao. Mpite Kampite Deputy President, Eastern Region, Aje, naye atubuzeko apite the President. People power, our power. Omanyi chilumanyo, simonye kutafuta premature death mu Luganda. Njogedde. Mubeera ndi mufiiriddwa omuntu prematurely kireeta okunyolwa kw'amaanyi, obulumi buba bw'amaanyi. Njagala nange negaate kubeebaziza maama. Bwe twajja e Nairobi twalaba omulimo we wakola ku muganda waffe Ssekirinya. Ne bwe tukwebaza tetujja kumalayo. Tukusabira busabizi Mukama mwenyini akubudaabude akuwa obulamu buwanvu nnyo. Njagala kwogera akagero kampi bwe kati male mpite His Excellency the President. Lumu Reverend yali asabira obulamu wendigaze mu kanisa. Nawulira nti omu ku bantu be mulwadde mu ddwaliro. N'ayanguwa n'agenda era n'amusanga ng'ali mu mbeera mbi nga n'okwogera tayogera. Anti omulimu gwa Reverend kusabira obulamu obw'endiga ye. Yasalawo olw'okuba omulwadde nga tali kwogera, completely bedridden, n'afukamira wansi kumusabira. Ng'afukamidde omulwadde n'aweevinga omukono n'akola bw'ati olw'okuba tali kwogera. N'abalaga akapapula we kali, ne bakamuleetera ne baleeta n'akakalaamu n'ascribbling ebika n'awandiika kapapula ako. N'agamba ali kumulabirira attendant akawe Reverend. Reverend teyakasomaako yakateeka buteesi mu nsawo. Ye ne yeeyongera n'esaala. N'asaba esaala anti mulimo gwa Reverend kulaba nti obulamu bw'endiga ye busigalawo. Mugende wano ku mulimo gw'oyo yawamba Uganda. Bw'aba ndi oyo President Museveni. Omulimo gwe number 1 wakulaba nti Abannayuganda gwe nange naye tuli bawambe tulinga abali muzu ekyo temugyerabira.